Disitulikiti y'e Kalangala ekolebwa ebizinga 84 okuwangalira abantu abasukka mu 7,000 ababukadde mu masaza okuli Kyamuswa ne Bujumba. Musajja mukulu ono Wilson Kaluuya ow'emyaka 78 omutuuze ku mwalo gw'e Kasekulo y'omu ku baatindizza olugendo okujja okwetaba mu lukiiko olw'awamu olwayitiddwa aba woofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti okumanya abatuuze b'eno okusomooza kwe bayitamu nga bayaayana okufuna obwenkanya. Kaluuya agamba nti atambudde emyaka egisoba mu 17 okunoonya obwenkanya oluvannyuma lwa kkooti okukola enkyukira ku ttaka lye ate n'eriwo omuntu omulala ye kyawakanya. Ndi mu kkooti kati omusango gumaze emyaka 10 na musango kkooti obwa appeal kwa 17 omwezi ogwokubiri balamuzi basatu bagamba nti omusango bagenda gusala omwezi ogwo twaliyo ku 17 omwezi gwokubiri leero ko yajja emirundi 6 egiddingana bamuyise n'agaana defendant. E Kalangala oyinza okugamba nti okufuna obwenkanya kwakwewaayo nga mire ensanafu olw'okuba nti omuntu akozizzaako omusango ate weesanga ng'olina okutambula naye mu lyato lyerimu okugenda okunoonya obwenkanya. Batudde mu lyato limu ne ku mmanga emu, emmanga kwe kuno kwe batuula ne ku mmanga emu. Kale okiraba nti nno kyabulabe kyabutemu kubanga abantu abamu bava kayinza omukwata n'amutuga ayinza omukwata n'amusuula mu mazzi. Batuuze bagamba nti emisango gyabwe mingi egifudde olw'abajulizi okulemererwa okuteeka amafuta mu maato agalina okubatambuza okubatwala mu kkooti e Kalangala. Nti ogenda n'okukwata omuntu azizza omusango n'omukwatira ng'emazinga omuntu oyo ng'olina omuleeta omuntu oyo muleeta e Kalangala nga weetaaga liita 8 n'omuleeta n'oddayo. Kati omuntu oyo ogenda okutuuka nga omusango ogutaba munene oli agenda okutuuka omugamba nti komawo mu Chief Magistrates Court we batasasulira ba witness abantu batuuka okuleeta omuntu ne bamusuulawo DPP n'atuuka n'akola witness summon obanga yagala abajulizi ne batajja omusango ne gufa. Ensonga y'enguzi naye ebadde nnyo ku mwanjo mu bakozi mu woofiisi ya Ssaabawabi. Naye omuntu omwavu nga tolina ssente z'amafuta kati ngafe abali ku Island oba tosobola kutambuza musango ogwo ojja kuva Mazinga odde Kalangala ku kkooti otambula entambula 2 oba tomalaako. Bw'otuuka mu maofiisi ne bakusaba ssente ogenda okukakana ng'omusango gufudde ng'obwenkanya tokoze eki ng'obwenkanya tobufunye. Mbeera nti ogenda kusanga nga omuntu gibakabanyisizza tayogera ate wagenda mu kkooti osaya kwesanga nga ne kkooti gyenyini gyageza oba ku poliisi tebalina sign language interpreter. Kalangala kitegeerekese nti erina abalamuzi 3 wabula ekyewuunyisa balina omuwabi wa gavumenti omu yekka nga kino nno kyoleka lwatu nti kkooti 2 tezisobola kukola era abakulembeze basinzidde wano ne basaba bongerwe abawabi ba gavumenti emisango gisobole okuwulirwa. Wabaawo alwadde singa ono omwalwala kitegeeza bano ababiri nabo babeera bali rendered useless kubanga kkooti tesobola genda maaso nga ate tewali state attorney. Akulira abalamuzi ba kkooti esookerwako e Kalangala Haleluya Gloria akinogaanyizza nga bwe balina ekizibu ky'okufuna abajulizi olw'entambula enzibu ddala. We have about 84 islands, about 64 habitable, but getting witnesses kana akakuba ke mulabye bwe katandika nga tetunatuula kkooti ng'awomanya nti kkooti eyise. Delayed medical examination due to distance and community reluctance testify. We seek continued training for our investigators and closer coordination with their office to ensure that these cases are prosecuted to their logical conclusions. Amyuka Ssaabawabi wa gavumenti James Odumbi Owere asabye bannakalangala okukolera awamu okulaba nga buli muntu afuna obwenkanya. We have a job to do and we're counting on everybody to do their part so that we are able to achieve justice. Okunoonyereza kwonna okuzze kukolebwa ku ngeri abantu gye bafunamu obwenkanya kizze kyeyoleka lwatu nti abali ku bitundu eby'amasoso g'ebyalo ko n'ebifo ebizibu by'okutuukamu gamba ng'ebyensozi n'ebizinga abaayo okufuna obwenkanya bwa kkooti babula kusooka kutunda buli ke balina. Gertrude Mutyaba, NTV Akawungeezi.